Kamuli Church of Uganda Primary School lirimu ku masomero ga gavumenti agali mu municipali y'Ekira era nga lirimu ku gasinga okuba n'abayizi abangi. Lino lirimu abayizi abasoba mu 1,700 ekiviirako abayizi okubulwawo okutuula ne beefuutika mu bibiina. Kubanga owesanga ng'ekibiina kati ng'ekyokuna primary 4 kiba n'abaana 332 bonna tebasobola kusomera mu kisenge kimu. Kiba kitegeeza nti tulina obbaawulamu omuzungu zayita streams. Kati streams ezo ziba zitwetaaga okuba n'ebibiina ebimala. N'omuwendo gw'abasomesa nagwo bagamba nti mutono nnyo bw'ogeraageranya n'abayizi be balina. Katugambe nti abaana 332 tubakozeemu streams 4. Baba beetaaga abasomesa abasukka mu 4 kubanga amasomo 4 oba 5 nga n'eddiini otaddeko mangi. Somero gano galina abasomesa batono nnyo. Nosanga essomero erimu lirimu abaana 5, abasomesa 5. Essomero eryo linaasomesa litya omwana oyo nga waliwo n'ekiseera ekimu ekilasi lwegenda okubeera nga teri musomesa. Kuno bagattako ebisulo by'abasomesa ebitaliibwo ekibaviirako okukeerebwa. Staff quarters ze tuyina obuliwo buli 6. Naye ne bakama baffe councillors meya bwe bajja babulaba bubi nnyo kubanga bwazimbibwa mu myaka gyadda 1966. Butonya bwabiraka bwabudde nnyafa ne bwe tugezaako okuddaabiriza tetukola nnyo makulu. Embeera eno teyawukana ku eyo eri mu masomero ga gavumenti amalala mu kitundu kino. Somero tulinako ennyumba 5 ate nga sitaafu yaffe erina ddala abakozi abasukka mu 100. So twesanga nga kitukaluubiriza nti abazadde balina okuwaayo omutemwa okusasulira abakozi bano amayumba wabweru w'essomero. Michael Senkusu atwala ebyenjigiriza mu municipali y'Ekira agamba nti okuva ekirwadde kya COVID-19 lwe kyabalukawo mu ggwanga omuwendo gw'abayizi gweyongera mu masomero naddala aga gavumenti. Twafuna challenge nti okuva bwe twava mu COVID amasomero agasinga aga private gaggalawo. So bwe gaggalawo abaana abasinga bonna badduka badda mu government schools. Kati olwaleero kanso ya municipali y'Ekira mu mbalirira eyisiddwa essira liteekeddwa kutereeza ebyenjigiriza mu masomero ga gavumenti. Ku mbalirira y'obuwumbi 136 ebagiddwa ebyenjigiriza n'ebyobulamu biweereddwa obuwumbi 13 n'obukadde 6. Ababadde baawummula nga balwadde bagenda kubeera replaced. Abaafa bajja baba replacinga. Abatasobola nti bamutadde mu ssomero naye nga taperforminga bulungi era nabo tujja kuba tuba followinga. Ngero okulabanga gavumenti tugisaba etongere ku wage emisaala gy'abasomesa sobola okubanga twongera abasomesa mu masomero gaffe ag'enjawulo. Embeera tekoma kunyiga amasomero ga gavumenti gokka wabula n'ag'obwannannyini. Naddala mu mbeera ey'ebikozesebwa nga obutabo obulimu ebituufu, obutabo obugenda okuyamba abasomesa okuba nti bwe bayingira mu kibiina okusomesa abaana ddala byebyo byonna byeyagala. Wadde nga tufubye nnyo okukola okuva twajja mu bukulembeze buli mwaka tugaba desks, tugaba ebizimbe, tugaba toilets, tugaba fences n'emangi. Resources zaffe sente ze tulina ntono oluusi tesobola kumala. Abakulira amasomero basiimye kanso okusoosowaza ebyenjigiriza. Essira mu byenjigiriza kitegeeza kwongera nsimbi mu masomero gaffe, kitegeeza kwongera kukunga bazadde okukola obuvunaanyizibwa bwabwe mu masomero, kitegeeza kwongera abaana baffe abadde bava mu masomero nga tebannatuuka kwongera kuleetebwa mu masomero, kitegeeza kwongera ku bizimbe, kwongera ku mayumba g'abasomesa. Wano era amasomero agakoze obulungi mu bigezo by'omwaka oguwedde okuli aga gavumenti kw'ossa n'ag'obwannannyini gasiimiddwa n'ekigendererwa eky'okwongera okuvuganya mu masomero.